Uganda olw'omulundi ogw'abiri olutulo olwokusatu lukubiriziddwa Oweekitiibwa Katikkiro Gamugombole wakati mu kwebaza abakiise olw'emirimu gye bakoze egy'enjawulo egitwala Obwakabaka bwa Buganda mu maaso. Olukiiko lw'olwaleero lubadde lwakwanjulira Obuganda Obwakabaka we buyimiridde mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogunaatera okuggwako, era Katikkiro Charles Peter Mayiga alaze ebituukiddwako ssaako n'ebyo ebikyakolebwako okuva mu minisitule 9 ezikola gavumenti ya Kabaka ku ludda olw'ekikugu. Katikkiro asoose kubuulira bakiise n'Obuganda nti Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda era yasiimye okusimbula emisinde mu bunabyalo egy'amazaalibwa ge ag'emyaka 67 ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno ogwa 2021 mu lubiri lwe Emmengo, era akakiiko akategesi kakwanjula olunaku olw'enkya eri Obuganda. Omutanda ajja kuwubira abaddusi b'emisinde mu bunabyalo egy'amazaalibwa ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Katikkiro abuulidde Obuganda nti ebintu eby'enjawulo bikoleddwa nga bannamikago abasoba mu 50 beeyunze ku Bwakabaka bwa Buganda wakati mu kuweereza abantu ba beene. Buganda Partnerships Unit ekitongole kino kye kivunaanyizibwa okunoonya, ekyo nakyo kiri wansi wa BICAL. BICAL kitegeeza Buganda Investments and Commercial Undertakings Limited, kye kivunaanyizibwa okunoonya n'okusaka bannamikago abettanira emirimu egyekuusa ku nkulaakulana y'abantu mu mbeera eza bulijjo ebitali bya busizi bwa nsimbi mwe tusuubira amagoba, naye ng'obuweereza bwa mugaso. Tugambe mwalaba nga tugema abantu lubima mawuggwe, twalina bannamikago nga ba KCCA, Uganda Breweries. Tulina okutuula wansi tulabe nti bano bajja lwa bulungi oba banoonya kukola bukozi mannya. Ebyobulamu Mukuumaddamula ategeezezza nti Obwakabaka bwasobozesa abantu abawerera ddala emitwalo 4 okwegemesa ekirwadde ekyalumima mawuggwe, kyokka nga mu kaweefube y'omu ekitongole ky'Obwakabaka Kabaka Foundation kyasiimiddwa okubanga kye kyasinze okukuŋŋaanya omusaayi ensi yonna mu bbanga eriise, era ng'omukungu Kagwandagala yakimye engule ey'ebweru w'eggwanga. Era Obwakabaka busobodde okukuŋŋaanya lita z'omusaayi emitwalo 9,316 okuva e Buddu, e Busiro, Kyaggwe, Kyaddondo ne Ssingo. Nababuulidde engule eyaweereddwa ekitongole kya Kabaka Foundation, ne mbabuulira nti omukungu Edward Kagwandagala agenze mu America okukwasibwa engule. Obwakabaka buzimbye n'amalwaliro 3 nga tukolagana n'aba Emirates Red Crescent, basangibwa Abu Dhabi mu United Arab Emirates. Ow'omu mbuga yeebazizza nnyo ebitongole by'Obwakabaka ebikulira ku misinde egya waggulu wakati mu kuweereza abantu ba beene omuli ne BBS Telefayina nga kati yeesinga mu kuweereza mu lulimi Oluganda ate ng'ekwata kyakusatu mu TV zonna mu Uganda. Olwokuna lwa sabbiiti eno ennaku z'omwezi 12 ogwokutaano nja kuweza emyaka 9 nga mpeereza Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda nga kati. Neebaza nnyo Mukama wange Ssaabasajja Kabaka olw'okunneesiga n'okunkwasa obuvunaanyizibwa okumulamulirako Obuganda. Neebaza abakulembeze mwenna abali wano n'abataliiwo ku mitendera egy'enjawulo n'abantu ba Kabaka bonna mu Buganda n'ebweru olw'obuwagizi bwe mutuwadde obutusobozesezza okubaako bye tutuukako. Ku Terefayina buli Lwakutaano ku 2:30 balaga baluyita lugendo lwange, waliwo omukungu wano Patrick Sembajjo ye ssenkulu wa BBS Terefayina. Terefayina BBS ye nnamba emu muzogere ennimi ennansi mu Uganda. Nabawa emyaka 5 nga ye nnamba emu. Twagenza okuweza emyaka 5 nga tuli nnamba emu, ate tuli nnamba 3 mu TV zonna mu Uganda. Mu kwogera kwe Katikkiro akkatirizza enkola y'okukozesa omutimbagano mu ngeri entuufu naddala eri abavubuka, era wano wasinzidde mu lukiiko luno n'asaba abaana abalenzi nabo bateekebweko nnyo essira okusobozesa amaka amalungi, nga wano abavubuka bakubiriziddwa n'okuwasa nga bakyali. Abavubuka bangi bakuze muwawa. Singa ogenderera abali ku mitimbagano bano abatalina buvunaanyizibwa 9 ku 10 balenzi, abatamiivu. Era bw'osanga omukazi nga mutamiivu kitiisa na nnyo, naye abasajja kiringa kya bulijjo. Abanywi b'enjaga mu maka abasajja bangi tebakyapa. Abalenzi banoonya bakazi bakadde, nti noonya omukazi wa myaka 6, nze nyina emyaka 21, nti nga yakolamu, kitegeeza alina ssente, nti nno ndyoke mumetta omukwano. Oyinza okumetta omukwano nnyoko. Mu lukiiko luno Katikkiro azzeemu okuvumirira ekikolwa ekyokussaako abasika ng'abafu tebannaziikibwa, nga wano Oweekitiibwa Mayiga agamba nti kino kive mu nnono za Buganda, n'alambika abantu be bateerako abasika mbagirawo omuli abalangira abakulu n'abataka. Okwabya olumbe kunyweza essiga ery'ebika bassebo ne bannyabo. Olumbe bwe lutambuzibwa okuva mu nju mu lunyiriri mu mpya mu masiga ku kasolya, tunyweza ebika byaffe. Era kituyamba okulabuukirira ensobi eziyinza okubaawo ku nsonga z'obusika. Abaabizaawo ennyimbe babanga ababumbulula
essiga ery'ebika. Kamalabyonna asabye abantu okukusa woofiisi ezassibwawo mu Bwakabaka bwa Buganda okusobola okutuusa ensonga zaabwe ezitali zimu. Bw'atyo n'ategeeza abantu nti Obwakabaka bwakugenda ku ntikko, nga wanategeezeza nti embiri ezisinga ziyoyoteddwa okugyayo ekitiibwa ky'empologoma kyokka ng'ezo zitannakolebwako. Enteekateeka Obwakabaka buli mu kugibaga. Obwakabaka si kizibu kyaffe, muto waffe, tetuyinza kulemererwa masanga gaffe. Obwakabaka ffe twabulwanirira, bangi baafiirira Bwakabaka n'okulwanyisa bali abaali babutuggyeko. Ate mu nnaku ntono ez'akayita twatandiseewo ofiisi ey'abannampala mu buli ssaza. Tetwagala ofiisi y'owessaza eggalwe nti kubanga owessaza yagenze Mmengo kukiika, kubanga omuntu ajja kuva eyo mu ggombolola y'ekiringa ente n'ajja e Butoolo nti ate ofiisi nzigale. Bw'aba alina ky'ayagala okumanya, owessaza taliiwo, owessaza mubeera mu mirimu mingi nnyo, Nampala ateekwa okubeeramu. Kino twakituukiriza amasaza 18 gonna gaafunye bannampala. Oweekitiibwa Mayiga agamba nti Obwakabaka bwakusigala nga bulwanirira federo ey'amateeka nga bwe bukola okutuusa obuweereza obutuukiridde ku bantu ba beene wakati mu by'obulamu, ebyenjigiriza n'ebintu ebirala. Teri kuzikiza mu mirimu gya Kabaka, teri kuzikiza. Saagala yeekubagiza, saagala muntu yenna akabaka abe ennaku. Kabaka waali, ekyo kimmala. Ebirala weebiri ebitusoomooza na biki, naye Kabaka waali. Olukiiko luyisizza ebiteeso 6 omuli okusiima Katikkiro wa Buganda olw'okulambika obulungi Obuganda, olukiiko okulaga obwennyamivu olw'endagaano y'emmwanyi gavumenti gye yakola etagenda kuyamba mulimi wa mmwanyi, Obwakabaka okulondoola abalimi b'emmwanyi mu bitundu ebirala, okuvumirira abatulugunya abavubi n'abalunnyanja, Obwakabaka okukola enteekateeka ey'okugunjula omwana omulenzi nga Oweekitiibwa Noah Kiyimba Mawaggali, minisita wa kabineeti era omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda, ayongera okuttaanya ku ebyo ebiyisiddwa. Olukiiko luvumiridde ensonga y'abantu abatulugunya abavubi, abalunnyanja n'abalimi b'ebyennyanja n'ekigendererwa n'abalunzi b'ebyennyanja ekiteeso ekyokuna. Olukiiko luvumiridde ensonga y'abantu abatulugunya abavubi, abalunnyanja n'abalunzi b'ebyennyanja n'ekigendererwa ekyokwagala okubagoba mu nnyanja n'okubagoba mulimu ogw'okulunda ebyennyanja. Olukiiko lusembye mu ngeri ey'enjawulo Obwakabaka okuteeka amaanyi mu kutendeka n'okugunjula omwana ow'obulenzi mu Buganda. Olukiiko lusembye Obwakabaka okuvaayo n'enkola eneeyamba okulambika abantu ku nsonga y'ennyimbe mu Buganda awamu n'okubabangula. Yaabo ey'omwaka ogw'ebyensimbi 2022-2023 ng'ebitundu 91 ku buli 100 bituukiddwako mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022. Mark Jackson Kasule, BBS Telefina, Ageesigika. Pwebale nnyo Mark